Adom tukomyewo nateera okutuusaako ekirungi ekyakabi kye tulina okuleetera abacelebrities bammwe ab'enjawulo omuli ba tiktokers abayimbi bannakatemba abeekoledde ku ssente zaabwe buli omu amanyikwa mu kiti ekyo ky'abaalimu okitegeera tina era ng'olunaku olwaleero nina tiktoker akyasinza okuba ne following omu ku abo aboogerwako nti akola bulungi ayogera bulungi byonna byonna ogenda kuba nga ate obimanya twagala tumanye ku life ye yajja atya okujoininga tiktok kyali kitya tina kasooka abeeyanjulira ate oluvannyuma mukwano tweyongereyo tusanyusa okulaba mukwano nango basanga ogamba otya ajati ndi bulungi. Assalamu alaikum. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. wanji mama oli musiraamu tugenderaawo kuba buli wenkulaba nkulaba n'akakaaya tugenderaawo kubeera tewali muntu asobola kukola kintu nga takiri muntu asobola kukola kintu nga takiri ate ng'erinnya tina tumanyi ng'erigwayo kristi tina tobuzabuza omwami ina kulindako nti ole shahada nzije n'erinnya erinnya oba omwami yakusiramula otandise tina amannya gamatuufu gwani amannya gange matuufu namugula Christine Grace. Yes. yakolya kisiraamu biwanvu tubriefinga muka katonotono biologically bwe baali bakanzaala amannya galina mugula Shakira. Yes. Then along the way newawo ebikyukakyuka biwanvu bya family member eyo tetugenda yeah. oli bulungi I'm very okay. How are you? webale kukola katono mpola bizinesi etambula eti nungi sina kyentuma tolina kyotuma mukama yabiteeba alhamdulillah. tina otandika otiddi okujoininga tiktok ngijoininga 2019 ngaggwako nalabira ku Fahad Motez bano omuntu bwe yali akolakola nga butambula n'ekigendererwa kyange ekyokujja ku tiktok yali just nga nange ndaba abaana bakola binyuma nga tituli mu lockdown twayingira lockdown literally ogwo omwaka nga gutandika 2020 so boredom and seeing Fahad do good stuff ninjoininga tiktok but for fun. Yes, wayingiramu just kankolemu ebya kankolemu nali simanyi nti kirivaamu kyekyavaamu. Yes. tiktok okugiyingira ogimazemu bbanga kitubayira kuva 2019 myaka ena. Yes, myaka ena. following wata kiki kyojjukira ekyasinga okufunisa following n'olaba nti akavidiyo kange kagenze viral abantu banjogerako zaali sounds za Bobi Wine ne kavidiyo ke nakola nga ndi mukyala kapupu akaawo. Yes. awo n'ogamba wa nkiina ekinamba saakiriiko nnyo naye nga bwomanyi nti some people things happen n'ogamba how did I get here. So saakikola nti oba going viral naye nga bwomanyi abantu ku tiktok babanye preferences ez'enjawulo kiri kimunyumira nakifuula ensonga so nali focusinze nnyo ku sound za Bobi Wine pupu akaawo najja ate n'akuba we yandikomye. why Bobi Wine? And I think I'm a ghetto person. I have class, but I'm ghetto-ish. wakulira mu ghetto totulimbye Sigamba nti buli kafu kabako ne ghetto yaako naye kituufu ndimu embeera z'okwagala musically local. Siri nnyo international. So Bobi Wine comes to me as someone whose music I'd love to listen to while growing up. Nyaganye ebintu ebigunda. So kola music was just very okay for me. It was just very okay for me. Yeah. awo nno tina we twagala okumanya ojja otya okubanga ekintu kino tiktok ebasasula Esasula mu ngeri emu oba endala but not like physical payment. otegeeza ki Nti kisinziira ku ngeri gy'ogikozesezaamu okuba ng'osasulwa. sigamba nti olina following erina okusasula Nedda si bwe kityo bwe kiri. kiba kitya Nga bw'olaba nti wabeerawo endorsements maybe ne content creator something like that nti wabeerawo abantu nga bakola content nga they get the payment from tiktok depending on how your videos move kati nga bw'olaba Jose Chakala bw'olaba Mickey Seems Too Funny. For us, we're not content creators. We just come out to do entertainment that we just make the thing feel like it is real. Omulimu gwange kukiyimitatinga n'enkikuwa nga kibumbebumbe bulungi naye siri content creator. Kati bali bo nga bw'olaba nti YouTube esasula abantu na when they give you more gifts the more you get. Yeah, like that. Ojja ku live nobeera n'abantu you interact with them ne bakuwa train ne bakuwa lion ne bakuwa chi. I think that is how people
have gotten money from TikTok and endorsements. Nebuno bu challenges olina kugamba Tina nkolera olimba lwange n'omugamba nti nze sounds nzikolera emitwalo 15. Sinagaye Tina. Baba wera ddala sente. Of course, so no kwe branding ngoli amanyi nti wenjiwa Tina egenda kutambula. So when kugamba 15 ngoli sure I'm going to do it, it is that. Yes. Kakati Tina, ebbanga lyomaze mu TikTok, biki byosinza okufunamu nga gwe byowenyumiriza? Bye nenyumirizamu from TikTok, which tetasobola kubuusa maaso, is the little sagala kukiyita fame, ate sagala kukiyita oba I don't know, sagala nkiyita stardom, wabula it's the level of being common. Nti waliwo ewantu wentuuka nze nga sikaluubirizibwa. Ngoliaga, oh, this is Tina from TikTok. Soko veyo. Tina jangu. Katinga wena gino sasula my license. Omusajja nandaba nangamba. Jangu to Simba line. Yeah. Yes. Nangamba, I know you from TikTok and my daughter loves you very much. Nabala ebintu byange mangu nangamba ojja kusasula bwezi tieza license bichi. Nabinkolera ko speed yampisawo mu line. Yang Tina jangu enye byokola. Engeri gye yakyogeramu. Engeri gye yakyogeramu ya. So I appreciated the fact that because the audience I attract is of corporate people. Yeah, true. Audience jenna abantu abali corporate. Nti kale n'abalalu tubaayo wansi nga tukoledda luli affe naye I attract a lot of corporate people. Why? I think it's because of the way I branded myself and how I carry myself. Yes, waliwo ebintu bitagenda kunsangamu nze nga nze Christine. Nga kimukwano Christine. Kati oba waliwo ebintu bira ku TikTok nga bigenda kuswaza kati ng'okweyambula oba okudda ku TikTok n'owemula abantu abakikola it's okay. Buli omu Mukama yamukola bibye nga tekimuswaza. So and people from the corporate class do love people that carry themselves different. The truth of the matter is I do attract people from the corporate class. Yes. Or because of the accent. Accent has nothing to do with it because you find people on TikTok saying, oh, but it is fake. And you're like, but wait, every time you meet me, it is the same. I'm so good at faking it. I don't know why. I don't know. Yeah. I'm so happy that they know I do, but I'm so perfect. Abaana bagenze mu international schools nga they speak better English than me. There are people that have gone to King's College Budo Nenga, they are very fluent. Budo Senior Secondary School, I didn't even go far. Yeah, Budo Senior Secondary School. Namalayo Paka campus. Yes. Campus wasomera wachango. Nali Macquarie University. Oh my goodness, this lady ayina ebyewuunyisa bingi nnyo. Tina muntu mulungi nnyo physically, alabika bulungi, ali corporate, ali class, bulijjo njagala okumiitinga. Nkakasa. Kyokosanze kibebi nga laba gukazi ogunene. Mane TikTok ekufuula ng'omuntu omukulu ennyo. I zoom in my videos. Yes, I just zoom them in. Siri kito, ndi muwala, just ndi muwala. Siri mukazi, ndi muwala. Natero tuka myaka gy'abakazi. How do you handle social media bullies? Social media bullies, how I handle them. The best thing you can do is ignore. Because for us to have comments no gamba. Teri atavumwa. Nze nvumiddwa ate nga nkyebaliza Mukama. Ate kati bandi ntegedde batya nga tebanvumyeko. Bagamba nti ennyama embikula ennyokako ensowera. Ekyo nakyo kibeerawo. Naye ate gwe olaba ng'ensowera zinyoseeko n'otagijjaawo kati bagenda giwunyiza yonna ekole ki eyonooneke. So okunvuma nvumiddwa naye ate nali nvumyani. Nali nyambalidde ani. Ebintu bye sikola ku social media simanyiira bantu ate saagala kummanyiira. Yensonga lwaki sirumba abantu kuba bw'omanyiira omuntu agenda kudda akumanyiire. So kati okwewala embeera y'okumanyiirwa tomanyiira bantu. Tovaayo n'ogamba kati ono namusanze mu tawuni nga yambadde engato nga tezikwatagana. Are you sure byolina ewuwo bimakinga ne byotambula nabyo mu kkubo? Because a lot of people ku social media are living a life of 1 million. Nenga they are chilling on a 10K bill in Mabega. So, mpadde abantu ku social media obulamu obwange obuli real. Oyo ye Tina. Tina gwalaba ku live go gamba. Tina financial nagamba I don't give a damn, that's me. Tina gwalaba nga ze neekola obuntu bwe.
That is the Tina you're going to see. Yoyo Tina omutuufu teri Tina mulala. Tina ow'enjawulo gw'ogenda osisinkana nti oli gw'olina ku TikTok munenemu mu size. Ate Tina ono waddala kakazi katonotono. Ekyo ky'ekintu ekiri fake kye balina ku social media. That's the only thing kye balina ku social media ekitali kituufu. I gave them what they call a real life of a person. Because faking it on social media, ate omuntu n'akusanga nga kwe kuyiribwa okukola abantu nga baweta amakoona. Nze ne bwe mba ntuyanya ojja kunsanga mu kkubo. Ne bwe mba ntudde ku boda n'ebimuli byange sigenda kwekanga. That is who I am. Yeah. Okay. Tina, otandika otya bizinesi y'eno mukwano n'ogamba nti kyendabye kantandika akantu kange akatonotono ndabe kikinzizaawo. Nakola entertainment for some time. Entertaining abantu nenkola bu video nga ndaba the numbers are increasing. Naye ate omuntu oba mugezigezi otuulako n'ogamba nzikozesezza ki. I'm not a content creator nti ngenda nkuyiiya nnyo ngambe kati kankole script eno eveeyo yo ky'abaana. No, kati nze nakizuula nti obubongo si bulina. Ne ngamba ngenda Nawakudda mu sound ate nga zitambula kuba nziwa feeling. Yeah. Kati ne ngamba ngenda kukola ntya. Kati natuka sana nenegoba ku mulimu gye nali nkola bintu bya welding. Due to like some issues. Nengamba I think I'm done with this. Because wakola omwezi negugwako nolaba nga ukoledde literally transport eka. Nengamba what am I going to do? So I looked at people using me to influence their businesses. Nemanya nti I'm someone who's influential. The numbers are there, but I'm influential. Nengamba Christine ngenda kukola ntya. I sat down and remember, what is that I'm going to do? Omuntu kyatakoze nnyo. Ndabye ba TikToker bye bakoze. We have gone to beauty, we have gone to boutiques, we have done a lot of things. Yeah. Kati njawulo kinze kye sinnalaba. Mukama n'aleeta omukyala bamuyita Shadia Case. I'll forever praise her because she brought me into this. Nangamba ye yandeeta nga waliwo omuntu gwe baagala to surprising. Nenga bawe ayagala nnyo Tina. Ye ne mukyala we nga baagala nnyo Tina. Yes, kati bawe n'agamba mukyala nga akwagala nnyo. Njagala gwobukolera surprise eno. Kati Shadia nandeeta. Nangamba Tina, this lady likes you so much. Tutwale ekimuli kino. Nakwata video ne nkiteeka ku TikTok. Ne namba y'omukyala Shadia. Nti in case you like these bookings and you like the flowers, Shadia most definitely. Kati ate inbox ya Jula Tina. Ya Jula Tina this, Tina that, kugamba inbox ya Jula Tina. Nengamba what am I going to do? Like what exactly am I going to do? Netaga. Yes. Nali sibimanyi mu mutwe. Simanyi oba ndibikola. Simanya wentandika simanya kuzinga sente. Nebimula bikwata simanyi. Kati omuwala omuvuka amuyita Marvin nangamba Tina engeri gy'obeera neno ng'olindako Shadia akwe orders. Lwaki sikuyigiriza? Namugamba I'm very ready tukola eki. Nanjigiriza okukwata sente, nanjigiriza okukwata buke, nanjigiriza rapping freely. Nengamba kati ntegedde. Nenkwata order yange yasooka. Nengamba ngenda kikola. Nentandika okufuna order mpolampola naye nga sinna stabilizing nti oba nkibeeremu like nnyo. Yeah. So kamale gayiga ebeerenga skill cause nali concentrating nze nnyo ku mpapula ze najje makerere ngera njagala nnyo white collar jobs naye ate we like sitting in those offices akaweweneka kufuuwako but calculate your try and sit down and evaluate your returns at the end of the year and see, yes, I put in transport every day to go to work. What does my return look like? So nengamba kacengenda okukola kiri kimu bwe kiti kantandike nentandika n'omusajja bamuyita JR Gifts nga biba binnemeredde JR binkwatirako like nenga takusaba like sente agamba kina kankikolere baclient nga bajja so nakuba ddiru emu nenjawulako obukadde bwali 6 nengamba awo wengenda otandikira ojawulako otya like nga bolaba nti obalidde omuntu nti in your proposal egenda kumalawo sente weziti oyagala kutingira. Of course you have to quote. You need to learn how to do the quotation. So namuquotingira nengera na obala amagoba. Yes, so amagoba ago gali mangi. Nengamba kati nzigule mu iPhone for who?
ngende ngula obuvidiyo bwebbeeyi for who ani andaba kati bigenda kunyamba kyebyo nalina mukwano gwe bamuyita Musa alina olwali lungi Musa naŋŋamba naye Tina lwaki tonoonya dduuka ne mugamba nga ntidde naasobola renti nze banayo ebintu mu kibuga naŋŋamba Tina ne boolaba abaamalayo baatandika nandeeta ku Equatorio namugamba ndese ku Equatorio nze ngenda nasobola renti Equatorio njagaza ki naŋŋamba tugende mu office manager naŋŋamba oh Tina I see you on TikTok kati neŋŋamba wano nno wengenda otandikira kintu nkikwase maanyi nali mpita ayita wano eno omwami yali afuluma edduuka lino nga gyimu ebintu bye byonna neŋŋamba manager njagala wano manager natugenda mu office nambalira renti nambalira amasannyalaze nambalira buli kimu nemugamba tewali buzibu kwata naye nga nsasula nina nemmeeza nsasula nina kapeti nga ne setup njirina mutwe wabula nzize naggulawo edduuka lyange nentuula wansi nga temuli kintu yadde neki maze sirina mmeeza sirina material wabula nzize nga ne oda nzina bakyazikola eri ewa GR neŋŋamba naye kati mukama ebintu bino ebyokwewanika ekikyenkoze n'otandika obyejjusa nenkubira boyfriend wange yamugamba babe nese nalinako mugambako so nimugamba nesse naŋŋamba nno gwe olina okutandika ate buli atandika tatandika na binene kati musajja mugezi ye nga ye naŋŋamba olina okukola wallpaper noonya ebintu naye tokola bintu nga bya bbeeyi nnyo naŋŋamba kati enzigi zikole bwe tunampa ideas naye kale sajja tunakwata ku sente ze nakola ki nampeereza naŋŋamba ne kati ke bazinnyongedde gunadde okunywa nengenda mu kikuubo nengulagula ebintu mpolampola nemanya nti waliwo abaana bagala okuyiga tunoonya amameeza branding yeetaagisa bino ebyoku kisenge nenzija nga baneeba bange nno banningizaako ize ndattina naye nga njira nebagamba you guys it's okay let's be normal you guys so nga bakwewuunya nga bagamba mwana akimye ekimu kibuga noza nga bali bamanyi sire queen tebalaba buyiri bimu ekyo naye tumanyi ababeera ku TikTok obulamu bwatuuka bambi akatambi besimye naye akatambi ewange kakyuka mukomunange so kati nentandika ebintu nembiteekamu abaana ne bajja nefuna abawala benkozesa neŋŋamba kati mukama ntandise ate era nga challenges zibeerawo but I'm ready to go nentandika ti surprises nenjikuba abaana ku TikTok naye abaana ba TikTok bakuvuma ye bakuwagira mbulira the first time niwasooka napostinga nekyo nsa abaana abo ne barespondingira ddala ate twali tuyingira Valentine abaana ne bampa emirimu I was so happy naye namubeeramu abamu nga balina bye bakunoonyaako nga ngera abamu bakuweereza message olinza omanyi nze ndaba omuntu anabeera provocative nenkwesonyiwa ng'obalabira ddala n'ogamba nalina byanoonya tayagala na kimuli wabula alina byanoonya mulimu challenges oluusi obikola olina akugamba kati nze kala zompadde sizaagala naye nga mwazidiskansinzeeko nze bikime obiddemu sigala nk'okuddamu kimuli era bwe wabeerayo agamba nti yakolako order n'agizza ne sigiddamu aba alimba I don't look at the loss I look at cause sikola kintu ne ku TikTok kyenateekawo kiri nti saakola TikTok kumala gayitaayitamu I need a legacy so I'm doing tea surprises because I need a legacy nti ne bwe ndiba nvuddewo baligamba omwana Tina yasibanga ekimuli kyenjagala sikola bintu fwa that's why with all those customers being so challenging and all the things I still make sure sikolera mu nsobi because I know social media business oli okola ensobi egi nekuttira buli kimu bwetyo bwe twezaala katina ne kazaala kati empapula z'emakerere wazisuulidde ddala nedda empapula z'emakerere tebazisuula
tea ajja kula Tiyajja kula. nera Ngamba tea kati tutandise okubuildinga kino ekyati surprises. Paka myaka ng'etaano okirabawo. omuzungu agamba do not put all your eggs in one basket. Sure. So tea is here. Tea is supporting me right now. But then I also need to do something else. Since I'm trying to call boutique, sigenda kola na business the sigenda kola. Ngenda kuddayo nsome nina byenjagala. Just neetaaga mpapula ezo. Kasitana mala ofuna empapula ezo tenda mu government ng'olina side hustle birabika bitya. So I'm going back for my masters. Wow. Yes, I need something. Okola manyi mtu neno ne bwoba myaka noddayo. Yes. So, I'm just going back for my masters and I do something good. Yeah. Kakati Tina otugambyeko nti olina boyfriend. Ngambye. Otugambye nti olina omwami alimuyita. Naye bannange. Omwami oyo wamufuna ku TV emu gye twakulabako ng'onoonya. Akuyisa okunoonya maama nebo. Agenda obyonoonya omwana ono. Akuyisa okunoonya maama. Let me clarify. Yes. Sho twagikola. And we were paid. You guys. You are paid. We were paid. Yes. I'm so sorry for the people on the show, but I'm tired of people saying Nali Nonya. We were paid to do that. Plus my family were all paid to do that. So of course kati abantu ba social media balaba ebyo ebintu agamba tina ali. But no. The boyfriend yali akimanyi. Tuli ku TV. Mwobo obudde. Ate mwobo obudde nali sinamufuna. Naye kati that particular muntu that I took, oyo omuntu gwe natwala ku show, he's my greatest friend. DJ wano ku XFM. He's my friend. Wow. Like after the show tetwerabanako. Naddamu mulabanga ate waliwo agiggyeyo vidiyo. Agaye bannange Tina unanoonya omwana mujja ku luggya. Ne nnoonya Mats. Ne mugamba Mats jangu tukole content. Mbagambe baby waali naye nga baby yali abaddewo. Nga ne baby Tina I love so on that show ne mugamba content. Itawo. So ne tugenda ne tukola that video but no, it wasn't serious. Sola kunoonya. Sinze mubi ennyo naye nange. Kunoonya nako kuyina engeri gikufaananyamu oba ki. Naye nga banoonya it is okay. It is okay. Very, very. Nedda. Amaanyi. Okay, this is how best I can explain it because I know people on social media will definitely turn these words upside down. Yeah. I am not single. Okay? I am not single. I'm very seriously working on a better woman. I am not single. But I have to be a better woman for my husband. That's all I can say. So, yeah. I'm not single. But I'm working on a better person for my husband. Because one thing about social media, when you bring a relationship out like fwa, ne bwoba okoze sound nga yakaba maziga mukwano baakukyaye togenda kutunnyonnyola baakukyaye bw'ovaayo nokola sound nga yasanyu ate atukubye omukwano. But I'm not single. Kakati ebitrending of social media handles ebyebisiyaga naddala ba TikTok abanno obyogerako kitira. Where are they? Where are they? What do you mean? Like babikolera wa? Babikolera wano mu Uganda ne ku TikTok. Do they have proof nti ababanya beekola ebintu ebyo? Tina otegeeza Nzija mpola mpola. Social media will run a story so fast without proof of it. Naye kati tugenda beeyogerera Tina. Yes, waliwo bemanya beeyogerera. But like it's a sensitive topic. It's a very sensitive topic. Naye bwaba bikola nga tebakimanyi kuliko abaana ku TikTok. They can do their things but no kuba waliwo omuzadde atateeka PG ku TikTok ya mwana. We are going to respect the fact that mwagala bye mwagala. It is okay. I'm not homophobic but it disgusts me to see it nga kiri on the outside. Naye tulina okutegeera nti nabo bantu. Ani abantu? Ate munange nsolo. Bantu ate bonsolo. Naye what we're not comfortable with is tebavaayo ne balaga baana it's okay for me to kiss Ozzy.
tebavana ne balaga baana nti it's okay for me to be in a TikTok nga nkute ku mukazi munange. Is not okay. It's not okay. Have your relationship there. We okay with you being you. Because that's who you want. Tetugenda bampi tukulemesa abakazi. Tetugenda bampi tukulemesa abasajja. But just do your thing privately. We are very happy for the fact that wasalawo genda na wabere dene ngate na ulina mwe wahaga ne mtetukako. We understand. But be there. Hey, because now this is an obstacle. At least for the guy you go, but this is an obstacle. So, mubeleyo naye temulaga baana bano. Ne bino bye muvayo ne mwerangira. Nze gundi era oli wati ne wati. Rachel, why you banyo? Why don't you die alone? I'm not happy with how they are handling it. Because kati mwelabisiza. Oyo gundi yanjira. Kati what if that gundi is someone's husband banange? What if that gundi is somebody's father? Mugana okwagala ebintu? Tumalirize nga bakimya omunene mu government one. So, I just want people to keep their things private. Tetugenda by supporting anti banange mweyagale. No, we're not going to do that. Because sisubira Katonda yakola ku Adam ne Adam. Yakola Adam ne Hawa. Naye bw'oba ngusaza okukola Adam ku Adam, please Adam, you are safe. We are not complaining. But anyways, I'm not supporting it or anything of that nature, but like, can we just try to make it private? Yeah. Private. So, bana ba TikTokers abeyogerako ebyo ebintu. Yes. Are you going to abolish? Are you going to abolish social media? That is where they learn it from. You know, it's very normal for the white people to show us that on TikTok. We have gay couples on TikTok. And then our babies have TikTok. The ones that we call abana bafabatoa, babitulaze. They have TikTok. Bakole Adam ne Adam tetumayina buzibu. Abantu abagala tea surprises, abagala okubanga bagira osobola ba directing ano bawane ku number. Okay. So kansunkene okubebaza. Thank you so much for supporting T. T is here because you guys have given it your time. T is here because you guys have supported us. So it has a T surprises to Likukotorio, level 3, shop number 368. In numbers of fair, your WhatsApp is 0702 18 55 22 over 0787 65 72 87. What when the Yonga again your messages once in a while, it is 0783 20 26 98. Once in a while, on social media JD, so you can drop in once in a while. Apart from TikTok, or in a social media handle, you know, Facebook, what? Just Instagram. Yes. No, it's not local. It's just not my cup of tea. Omwana tina wakunzi taono nkugambira nti mukwano obadde ku Stardom repisha n'okumwongera okusubscribinga mukomentinge tubenga ekintu kino tukikwasaganiza ddala okukamala kama ozigemanya osobola okunsanga ku KBS TV program oli wange mweraba.